Eno muliro full figure kyakoze Chosen Becky kibadde ekikambwe amusabudde boy n'amulangira n'obwenzi ene newspack channel we bali ku antinate ogiye kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbere ng'ate nga kuweerawo nsonga za Chosen Becky munnange n'omwagalwa wo omupya ate ne dictator Amil okitegeera nno omukwano kaakati okumanya full figure munyiivu yasoose kusabula Chosen Becky ng'amusabulira ku mpewo za Salt TV katsoke tukuwa katambi kano wano yabadde ku Salt TV Amiri yawona olubambulira ani yawona yali tata w'abaana kitegeeza bano balina enkolagana before mwana omwami we waali oyo yali cameraman yali driver waabwe bannanga abantu temukyalina nsonyi kati leka naawe kali bwawagidde bali nabano bawagire sinnagaana era nkiwagira mawazani naye si ku driver oba si ku muntu eyali cameraman abakazi mulekerawo okwewasa kati cameraman yaje wasene zikola proposal ate mulekerawo okwekabyakabyanga nga muntu agamba nange surprise mwagaze ne mubifaananyi nemwe ko ifaananyi n'endogoyi ne mupanga panga ebintu byonna mali nga mubimanyi ate otuuse mu public wefule mu surprise okaba tewali agenda kukubayiwa machuwe naf oli mama w'abaana bana mubasajja bameka kali kwogera bwoti empalana za UPC tezigenda kugwa empalana za UPC Ami ya musanga ino ale ebyo yogera byakikaka anti omuntu tonta manawe ndi Matia yayimba bwa wakati abasajja balesewa ebyo byoyogera ani zendiro ya abasajja I stand with Dr. Amir I stand with man I stand with you Chosen Becky I stand with basajja abana bato mbase psychological yakuwasa wazala da look at that photo ono ye mwami we gwe yawana yono mwami we gwe yawana ngono yali mu koti ya black mpuliriza kusenkubuge tontabula omwami yaluwa ono ali mu koti ya white omulaba ye bamu namu abana basatu gwe yawana nga nagamanzira ave genda kuzita genda kufana buyo omusajja ono nkwatako era nsiwe erikyukaze wali chawanga neta yono katonyo wa wakati cameraman waabwe abali batambudde nga bakube bifaananyi era ye driver waabwe bayimirako awo ne bakube bifaananyi era olabika ng'oli yayiwa ssente eno nga tezinnajja bulungi kakati ono ye mukyala yawasa nenange gwokutegwa bba ono ye mukyala ngono ntunulira bubi ogenda kunkola ki nawe omusajja agane ono ntegeeza kiki kyono nkola gwatankuba ekigwe kunjja mu ngoyo ogenda kunkola ki nkube ekigoro eri kakane kiddemu gwatankuba ekigwe kunyambula mpale ogenda kunkola omunyo bwavudde ku Salt TV munnange n'amukolera live bannanga alangidde Chosen Becky obwenzi alangidde Chosen Becky kyatamuvumye nga tekiriyo tetugenda kuliisayo olunaku olwaleero katubeere nga nabyo tubikuwa muki alinga mudinka oyo muvubuka mulungi anyumire ngo ate nomali mufaanagalo bane nnyindo ono bwe mufende munange mwefaanana ekijja kuwa abaana abalungi yakuzalamu abaana balungi kikyebalize Katonda ntama nze nakowa abakazi saagala bakazi muli batemu appetite mwagijjewo amangu muteeke n'emikono buli sentire awo biki temunaweza na mwaka oba guweze obata gunawera naye bwensibwa naba kitegeeza mu ebyali adda ng'oli ali wali ali amakombo atakula mabwa mbukamera mani driver chabanza tonyimiza mizine eyi siba najo driver nevuga kama vino bavira ngende je bampisa panange mulimba abana b'abantu mbawe ku kitiibwa abana b'abantu mbabalirire abana abanenzi mubatatanye mbamazeewo mubakoseza mind mbakoseza obwongo abana abanenzi mubatokyerinze kimala maani kitwalenga oyo blaza wo thank you so much nayanza mugana kitwale nti oyo blaza wo gwe bakoze kintu ekyo kitale nti mwana wa mama oga bakoze ki munawoza abaana babalenzi bemukola ebintu tebalina baganda babo tebalina banyabo tebalina basisters tebalina babrothers osanga omuntu ng'abona alina obufumbo bwakabiramu amazima alinga embogo ojoga okufa ofuga naye bw'obusente n'obwaserebu bujja kuggwawo ensi oligibuulira kyokoze mu baserebu nti owasizza abasajja abantu oli bajibuza nti mbasizzamu abasajja mu baserebu
sigwe mumpize nako bana bakaza bambi bannange abana bukola ekirungi ozadde abaana balenzi buli kyokola omwana wa munno omulenzi bagenda kikola omwana wo abakazi bagenda kumujoga batyo bagenda kuwasanga bamugoba muwasa abaana b'abantu nga mukimanyi muyina abaana balenzi mujoga abasajja nga mukimanyi nti muzadde abaana bwe balina ebintu byebasasulira nga mwabikola ndayira Katonda ali muggulu saagala kumalyako budde kubanga wantama nze nakowa abakazi saagala bakazi muli batemu appetite mwagijjewa mangu mutekene emikono buli sentira awo biki temunaweza na mwaka oba guweze oba tagunawera naye bwenzibwa nabaki kitegeeza mu eri ali adda ng'oli ali wali ali amakombo atakula mabuwa mukamera mani driver kyevanze tonyumiza mizina egi ovudde eri obipanzepanze mugeza ne mu bifaananyi mwabisati ne mwatungisiza n'agagoye otukabi oyiwa bi makeup oyongere ku bunene bw'ennyindo mulekeraawo okwepolopoza ebintu byemwepangira mwewasa eyali manaja yakuzaalamu kati duleeva ye muyali ku mutto kameramani ekitegeeza ne design atunga engoye baana bamusajja era naye ndowooza naye yeetegeye abeere mu lisiti ebintu ebimu muyerekerezenga omusajja yayogera wano n'agamba bannange balina emikolo gye bagenda okukola naye baagala kusooka kulaga nsi nti ndi mubi nnyo kino kintu kiri set up ne muwakana nze I stand with basajja obwenzo bw'enkukunala obulimba obunnanfuusi neebaza kintu eki omuvubuka oyo yagenda natandika restaurant Katonda yamuyamba eiza yali agenda kufiirwa obulamu oba okufa nga talwadde omukazi kasatandika okuyenda ku mudureva mbu asikaali mbu cameraman what is kind of that woman temunyumiza nga nonsense nze mutemumanyi baana balenzi kyebayitamu nababuuza lwaki bannamwandu bangi temulina ansa bana abakazi bewasiza balenzi oli yali manager amufunziza amutadde mu busolo mulekerawo n'okweyita bati oli wanzaalo nnyo mbasajja bameka oli wanzaalo nnyo kyeyita muto olebadde okusetolinga n'okutuula muyimbayimba obuyimba obukolimakolima obwa simpase musatiza n'ebifaananyi bu surprise bannange kuma mama ya surprise which surprise is that nga mugazane ku mbalaasi mugaze luddawa ebiweta wadde bimagwa byegulira ate mutukabirira ebizige by'abasezi teva mwekungula mulekerawo okwekungula twakowakowa ddaffe twakowa okwogerako eyo nonsense tulina byokwogerako mu ezo ntalo za busolo mubeere mu ntalo zammwe ez'ebitundu by'ekyama biringa ebikuba byenti ossa obulamu bw'omwana mwana muto omwononera future omutimbye buli wemu omutimba nga bannangenze ngenda kufanze era bwendifa muntekanga ku malaalo gange erinnya kati wafudde tutekeko erinnya bannangenze bwenfanga lave nenzita nkwatako mukazi gwe nakowalwa kamuda comedy nakowa tiktok oyitiriza ekintu okiyitiriza kale kyana kikukalange ebintu gwa byekoledde wabepangidde weerese wewasiriza kameramani okiki okaye bimekapa bikulukuse ku kisaati ky'omusajja weekabya lwaki weekwa ebisiraani onokoma ddi okyayita muto olina abaana bana mu basajja bameka leero Fullfigure yazze kusabula atolowooza National Price tebamuyisizaamu eggaali ku nsonga z'omuyimbi oli eyayimba oluyimba olwa woovaawo nja kulwala munnange kaakati ye Fullfigure agambye nti nno Shira Price yasetinga omuyimbi oyo okuba nti naasabula Bebe Cool nabyo biibino keraawo okosaba ne mulowooza mu nja kukola apolo tebiriiyo okuleka omuntu omusetinge njagala okwogera ku Alonix mbasaba bannayuganda n'abawagiza Bebe Cool mwenna njagala mukwata obusungu mutunuliza akakakazi akalina amabeera gakalambala kalinga emizi oyo omukazi aza settinga kati azimba YouTube channel esobola omusasula bavuma abayimbi ku mukutu gwe ng'asettinga questions nabanyumizako omukazi ono ayambala obubina ono yayagagala kyeyankolanga temwamanya lwaki nabagoba aja nagamba njagala vibe kakati nze yampanga nali okwogera yasinganga kumpa bapulima abo basindi baani nga nze talanta ezokugunisizibeeramu ez'ekiro
nze ndi muka musajja kyomba mpebeta muzibba wange tayimu yange ina weekoma obude kasabutuka ssaawa emu nze nakuza mamange mama Fiina yambuli abakwata omusajja kyova afasada basatuno bako batweyuna mama Fiina ina kanyweza omusajja kyova asajja batukola ki otayimu yange gwako ssaawa 12 okuva ku 12 okuddaguliza ssaawa za musajja wayagala okukwata kyayagala omusajja tebamugerera kyova tuwangaza abasajja nti omukusa fe tukusa abasajja tubawa ebiyungula kati engeri buno gye bwadi babuwumpuguma ekiro ekivulu kyagundi ekyagundi bwoba bunoonya basajja bwazibika enseke ebunyuma yazibukula bwagala buzibukula akakazi akabi ako kanamaŋaŋa ali akakabambala akalina emisuwa gya green akakazi akakakuluka kekuba jik tekawunye wowe kawunye ensu za lobu ez'obuti obu akakazi kekasetinze arona kisavu bebekulu psychologically indirectly atya mulaba embuuza yeye ekibuzo nenginika kamwa obuntu obwagala era singa bebekulu mugezi wanesonyi obukazi obwo bebekulu levo nene nnyo legasa yagitaddemu ssente mpya n'enkadde tosobola kutuula ne Alonex atateweza albamu bbiri n'omubuuza ku bebekulu amunogesettingeko ki one of questions zaina Chameleone bwaba mubuuze bwaba tulira Bobi Wine buuza Chameleone ne bebekulu bwaba tulira bebekulu buuza Bobi Wine ne Chameleone botu ne Chameleone abantu abalina okwogera kuba Chameleone wano beba Charles Nalubega bamuzayise batta bamisa Kisemakula basiba Kyagulanyi bebantu balina okubuuza ku bebekulu bakule buuzi bebekulu abantu abalina okukubuulira Chameleone bebo okute upcoming musajja takola ki omutomeza wefuula omugezi so ensobi zikola abantu nezigonjola Honorable Jesse Muyingo wuuno bavuddeyo ne babeera nga bamulangira mbu yandibanga nga yatemula abayizi obanga abayizi abasaddaaka anti ensonga nga weziri waliwo omwana omulala munange yafiiridde ku Seta High nga bagamba nti no yagudde mu swimming pool okitegeera kale katubere nga tukuwa akatambi kano tetwagala bigenda nnyo oba Muyingo yasaddaaka abaana nakyo bakyogere nga yateekamu kubanga anyonyerezebeko sente yazifuna atya abantu bagula nnyo ebyawongo abo boolaba abagagga okutegere bulungi ne baleme kugamba ekyo tuleme kusooka kukulembeza ekyo ekyo kireme kujja mangu na ku front tumale kusooka kunyonyereza enfa y'abaana abantu bafa batya n'oli gwe basanga ku muguwa mizimu gye gyamuteekayo ono bamusanze era naye ku muguwa nti nedda kakati olwo ave ku ebyo bizinesi egenda omuva mu ngalo omuzadde tayinza kukkiriza mwana we kufa bwebityo byakyeyonoonero tekisoboka takkiriza kutuula takkiriza abaana bagenda kujja abaana mu masomero ga Muyingo bw'ataatuule wansi n'afumiitiriza n'amanya abaana amasomero kiki ekitta abaana ku mulundi guli ebibuuzo byali bingi essomero teryavaayo kuwa answers naguno gwaka tayogeranga Muyingo tavangayo kunnyonnyola kabeera headmaster tavangayo ko kutunnyonnyola nti ensonga ya bweti yavaako omwana ono okufa yali bweti ne bweti gambye byasirika ne bikoma awo gwe mukulabako okw'ebintu kiki ennyo ekiremesa administration y'essomero okuvaayo okwogerezeganya n'abazadde ne public ono minister binga minister kitegeeza ekyo muna minister munnange mu gavumenti eriko naye singa abadde muntu buntu n'essomero singa lyaggaddwa kono owokubiri subscribing likinga leka obubaka bwawo mu comment section katuddeyo eno Calvin Kayanja alina obubaka bwawadde Chosen Becky nanaye Ssekajja ye mwatandise dda okuba nti nno munnange mumunyoomanyoma naye nga Ssekajja alina ssente ze Ssekajja alina ssente ze munaye temulowooza nti nno Chosen Becky yagenda okuba nti nno amulabirira katubere nga tukwa Calvin Kayanja Chosen Becky my sister ndi ku side yo agavubuka ago gawase paka lwe ganaddamu amagezi agayigiriza emikono gyago okukola gawase paka kwawusibooyiwo lwe bajja okutegeera nti omusajja afuna omukazi ali mu myaka gye omusajja afuna omukazi gwasobola okulabirira
omukazi nga tolina kyomugattako tolina kyomugamba saagala mwebuzeebuze omukazi nga yakubeezaawo ye buli kimu gy'oli tolina kyomugamba alina obuyinza bwonna obukyusaamu n'agamba bwe tokyammatiza kati driver oba kameramaani wange yaba atwala ekifo kyo gavubuka mmwe mweyigiriza okukola era naawe nkubuulira my brother naawe olulo olulinde nga mbaga anytime from now mukama we ayinza okwagala okukyusaamu n'agenda naawe osibooyi naawe totokaabirira mweyigiriza okukola munoonye abakazi be musobola okulabirira eyo nsonga nkulu nnyo ekibaagaza omukazi eyava e Masaka n'abaana be mutufuukire ekizibu embeerera n'abakazi abatazaalangako tebaaliyo lwaki mutuleekaanira bakazi be musobola okwetandikirawo tebaaliyo naye olw'okuba nti temulina buvunaanyizibwa bwonna mwagala kulabirirwa kababawase Chosen Becky bw'omaliriza oyo nnyamba oyagale n'awusibooyiwo kisajja lwe gajja okutegeera nti omusajja alina okukola era afuna omukazi gw'asobola omukazi bw'oba tolina ky'oteeka ku mmeeza ye kazi bw'aba yakubeezaawo buli kimu kyonna ky'oli nga ye ggwe buli kimu kyonna ky'oli nga ye tolina moral authority kumugaana kukyusa mu ndya nze mbabuulira oba abasamba kyenda oba abasamba kyere oba abali atya alina authority kubanga yabalabirira Becky my sister gwekola gwa kubasamba n'oyo bwakunyiizaamu kyusaamu ate tomulinda bw'olaba akusanyusa lya lwegajja okuyiga okukola n'okufuna abakazi abali mu liigi zaago sajja atazaalangako obeera otya ku mukazi eyajja n'abaana 3 okuva e Masaka mwe mulowooza tetukimanyi nti omukazi mumubalako sente mwali mumwagaddeko oyo omukazi olina oyinza omwagala gwe guvubuka gwoyinza okwagala oyo omukazi kewategeera nti bakunoonyako nsimbi basambe kirindi aba vidiyo fumita ab'ebifaananyi fumita kina driver baliye paka lwe gajja okutegeera nti omusajja alina okukola afune omukazi gw'asobola mulekeraawo kulinda ebitegeke abasajja tebamanyi kyebaagala labayo nokyawa kakaziko a young family like this noleta Chosen Becky ow'omuyindo omuwologoma mu family guli ate olaba bebi afaanana taata we bambi ne mama bebi ye amawulire mugajja wagamba indako omwana yafaanana taata yafaanana maama agamba gwafaanana musajja ga mukazi mutapinge mu blessing nange mutapinge screen mmwe mugende wa Chosen Becky mutapinge mu blessing imbu banange Becky banange abasajja amaze n'agaata Emily na Becky uyo labayo ono ate abagase bombi ono ye Amiri ono kati ate lwaki Amiri agenzeeyo naye Amiri musiru Amiri wandibadde oguma bugumi ne mwezi nanga akaaba 3 nze ndabira ddala ka 3 samukandibadde kabakolerawo wali eno kati Amiri nawe si egwe mulungi si egwe ategeera ennyumba oli awo era bambi Amiri agenda osiriiza piraawo nkimanyi mugenda kunvuma naye nze nganzi sikkiriziganya na mukwano gw'abantu bano sigukkiriziganyako bannanga abasajja bayita mu bingi boy child ayita mu bingi ate talina awolereza Amiri kyayita mu kinene nze naawe tukimanyi nti Becky yayagala omusajja oyo ng'akyaliwa Amiri nga mufumbo bannanga omusajja akwagala ng'akimanyi nti oyina mu bbaawo oli mufumbo mukwano gwa bbaawo taba na future omanyi abakazi tukyamuukirira naawe teetagisa kyamuukirira omusajja akubeereddewo akwagadde challenges zibaamu maka tuyige okugumako naye banange n'obuuka n'oli buli akugambye nti nkwagala omusajja amanyidde ddala nti oyo mukaa gundi avaayo atya nagamba muze akwagala okusinga bbaawo kyongedde okukakasibwa ng'akikakasizza ayingidde mu books of records Genesis books of records mukazi w'e Masaka gwe wayita Chosen Becky baabyogeranga omuvubuka yavaayo n'ayogera n'agamba omukazi oyo muzibu n'agamba dikiteeti Amiri nti amagezi g'enkwaga lyaga oyo mukazi mwesonyiwe
ng'agenda Embalala n'agenda Ejjinja n'abasajja balala. Kyongedde okukakasibwa nti abakazi b'e Masaka tebakoma ku kufumba bufumbi nampisa bula n'obwenzi. Baabatendanga niw'ofuna omukazi w'e Masaka be balina empisa abomaze kati balimu n'obwenzi ng'ate abukoze sina muwanvu nti mulangaatira mumpi. Mumpi obeera omumpi w'enyooma bino looza nti oba teryayinza kukwana buli akwana wadde olina gw'olina olabanga kugamba olabanga oli pulawuni nogamba nonoka mumwagale simanyi kubanga kino kikakasiddwa nti yayendera mu bufumbo. Yalinga ayagala dikiteeta Amiri nga wayagala ne kameramaani atuse n'okugamba nti omwana ono manya abaana b'abagagga babeeraawo n'agamba nti n'engeri gye mwagala ono kanfuuke kameramaani mukuba ebifaananyi mbu ate gaasoma birala mbu yasoma bwa looya. Taliyo muntu ayinza soma bwa looya n'akuba bifaananyi. Kitegeeza omulimu gw'ebifaananyi yaguyingira lwakwenda kwagala kulya muka musajja. Tosobola kubeera nga oli looya professional nga lawyer n'ogettako diguli ey'okubiri mbu ya psychology ate n'ogamba nti kankuba ebifaananyi. Ekyo kyeraga lwatu nti mwali omukazi yalina abasajja babiri mu nju, ono alya n'ono alya, kati firimu eri ku DNA. Totwalako omu bonna batwale kibeera abaana omukazi ekirungi wali omwesonyiwa dda oba tonna bakufuna ekirungi okola kebeera abaana bo yagala abaana bo. Omukazi n'oyo gwali naye agenda kwawukana naye kubanga kyazuuliddwa nti omukazi alina akasagazi tamatira. Ate oba ne bwina erajja omukoli gwe yayogera nti yali agenda kwanjula ng'ate akyali mu maka ago. Kakazi ako kajooze basajja balina omusajja alabika obulungi bw'atyo. Kakazi kamujooze nti yali agenda kwanjula omusajja omu ali mu gavumenti waalinnya mugagga nnyo naye nga bategeka kwanjula kyokka ng'ali mu maka ge Amiri. Akirigeza asobola n'okutta bakafeero yalimba babasudde omukazi eyatta omusajja omukazi eyatta omusajja najja n'agamba ono omusiguze nti tuyagalenga twagala oli mu mazzi n'omusiguze n'agamba. Kale kitegeeza nti omukazi yali asobola okutta dikiteeta Amiri. Gwe woofulira ekirowoozo ekyanjula ng'ate omusajja akyali waka ng'ate woyagala kameramaani dikiteeta Amiri oba naawe tomalaako simanyi wandibanga naawe amaanyi go gaagalinga gange gaakusondereza busondereza ate putulu yali taliiwo mu biseera ebyo kyonaakozesa kaputulu. Omuntu wayagalira abasajja abawera abana ng'okyali mu maka gwe naawe oba olina okwekeberamu oba olya kijento mbusime mu wiiki olyamu gumu. Shozani Becky okyafumbirwafumbirwa naye nze kennakusanga mu famire yaffe nja kuwujja oluyi njadde okuwujja nno munnange bw'atetuulako wamu waboote kyogamba okuze nnyo. Abasajja bonna be bamu ow'egindi owewa y'omu kati oyingiridde mukazi musajja alina abaana be abaana 3 balamba naawe olina abaana 4 balamba kwegamba kiki kyonoonya. Nja kuwujja oluyinza kennakusanga mu famire yaffe era sikusangayo mube empologoma. Tuulako wamu ozaale baana bo ye driver house boy bonna natwala tugende bwe twegomako mama okwo nti abazaala wamu onoomaaso abaana ng'obulo onookomawo. Ensonga eziri mu ddiiro za Chosen Becky munnange ne bano nabo era gwe bali mu kwogerako katubeere nga tubakuwa. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.